Bannamawulire abasakaga ebyemizannyo nga beegattira mu kibiina kyabwe ekya Uganda Sports Journalists Association USPA balonze bannabyemizannyo ab'enjawulo abasinze mu mwaka oguwedde gwa 2016. Bano batudde ku kitebe kyabwe Lugogo ne bakuba obululu ku bannabyemizannyo ab'enjawulo okulondako abo abasinze bannaabwe omwaka oguwedde ogwa 2016. Abalondeddwa champion w'eggwanga muzannyo gw'ensambagere Mbakyala Patricia Plot ng'ono atutte eky'obuzannyi bw'omwaka muzannyo gw'ensambagere, Joan Nampungu ng'ono awangudde ekya netball, ate Felix Mukunzi n'awangula eky'abasajja muzannyo gwa handball ne Maimuna Namuwanga n'awangula eky'abakyala mu handball. Mu kutolontoka emisinde Mbasajja David Monga awangudde, ate Mbakyala Chekol Juliet n'awangula. Muzannyo gwa badminton Kasiri Brian awangudde Mbasajja, ate Shamim Banji n'awangula engule y'abakyala. Mu muzannyo gwa bodybuilding Mr. Kampala Andrew Senoga yanywedde Mbana Kendo, ate muzannyo gwa tennis Duncan Mugabe n'awangula. Mu muzannyo gwa cricket Henry Senyondo yalidde Mbana Kendo, ate Stefan Nampima n'ali eky'abakyala. Mu golf w'abasajja Ronald Otile yawangudde, ate Mbakyala Flavia Namakula n'awangula. Mu mizannyo emirala Jasimanga tanywedde Mbana Kendo muzannyo gw'emmotoka z'empaka, Avivio Land n'awangula mu muzannyo gw'eppikipiki z'empaka. Mu muzannyo gwa hockey Innocent Mbabali awangudde Mbasajja, ate Dolina Nsime n'awangula Mbakyala. Mu volleyball Okindudu n'awangula Mbasajja, ate Yvette Gozo n'awangula Mbakyala. Woodball Lilian Zawede yawangudde Mbakyala, Oneso Otamba n'awangula Mbasajja, ate mu tennis w'okumeeza Gilton Kirebe n'awangula Mbasajja, saako n'emizannyo emirala mingi. Akabinkana akamanyi kabadde ku ttiimu y'omwaka nga kuno kubaddeko ttiimu y'eggwanga The Queens, City Oilers ne Uganda Golf Team. Engule endala ebadde ya Kivulo ekisinze mu mwaka oguwedde 2016, saako n'engule eya munabyamizannyo asinze mu mwaka okubadde Denson Nyango wa Cranes yakasitukiramu ya Africa, David Omongo yawangula omudaali mu Paralympics ne Philip Okrachi owa Rugby Cranes. Abawanguzi b'engule zino bonsatule bakulangirwa ku ntujja etegekebwa omwaka guno gye bujjako. Wabula ebibiina bisatu okuli ekyobugaali, volleyball ne tennis bijjiddwa ku lukalala lw'abawanguzi olw'ensonga tebisobodde kutuukiriza kalenda zaabyo omwaka oguwedde nga pulezidenti wa USPA John Sabbiiti bw'annyonnyola. Tukizudde nga ebibiina ebimu nga ekiddukanya obugaali bw'empaka, ekiddukanya volleyball n'ekya tena ow'oku ttaka nga tebyakola bulungi, ate nga ffe omulimu gwaffe nga bannamawulire, ogumu ku mirimu gyaffe nga bannamawulire kwe kutumbula ebyemizannyo. Tubitumbula tutya? Bwe tumala okubiwandikako abantu ne bamanya, ate tujja ne tulonda abantu bannabyamizannyo tulowooza nti basinze bannaabwe. Kakati ekibiina bwe kibeera tekikoze ekyo tukisuubiramu kukulaakulanya bya muzannyo gwakyo, tukireka ebweru. Brian Katende munabyamizannyo, KTV amalindirire.